Gyako balinako amayumba amagundiivu ng'amayumba ago bali ku byapa ebyaliizi naye nabo balala batera okubeera ku leediyo era nabo fayiro zaabwe wano weziri. Gyako kalera omujego oyo muzaata netamala ebirundi obadde oyagala njogere ku kyesimanyi nina ekyapa kyogerako nina ebyapa 34 ebyapa 32 byange nga muzaata ng'omuntu ebyo ebyapa ebibiri bye boogerako bye byali ebya taata wange ettaka eryalira kitange lye twasikira ne baganda bange. Gyako bwe mulaba Buganda Land Board temukanyuga mayinja nyangire nganye era bano abava Pantagoni abajja batuguleko ettaka lyaffe kabaka asigaliraawo basanze tulaba. Gyako gano si mawulire wabula kijjobi. ABS TV Gyako Akwuuwo kusatu nate nkubuza ku mulungi okumidde ku lutimbe gagadde olwa ABS TV kabakadde kamalire gaffe Gyako Akwuuwo okutembeetera ensonga buti ate bebitambudde ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo ennaku z'omwezi 20 mwezi gwa kusatu 2019 Simagana Farouk Sessa muzzukulu wa Katongole ne munaffe Mwenyango Mase nate ffe tulwa okuba nate nga tukutuusaako ensonga nga bwe zigenda okutambula katumala okuba emitimu mikulu egikoze agaleero tikamawo leero mu Gyako Akwuuwo bakada ba NRM Kasesse baganya kwatala kusinkana omukulu yabanyigira nga tamunoonyereza kalulu mu 2016 nze manyi nti oluusi musobola kutuula eyo mu maaso ne muteekayo endowooza gammwe bali abagenda kuyimirira ne bateekayo endowooza gammwe gundi ne gundi bagenda kuyimirira yewe nyiri muwa 40% nga be Kasesse wano mu kibuga tegenda kubaka twalokoka gumulina oyo yekka si yegumulina yekawunawo leero mu Gyako Akwuuwo bannayuganda balabudde okwewala endwadde ezisobola okwewalibwa bakubiriziddwe okukola ku dduyiro ffenna kati tetukyatambula tutambulako katono buli omu yeevuga tetukyavuga bugaali tugenda ne tulya ennyama buli lunaku kubanga ekyo kiraga status tugenda walimu leero mu Gyako Akwuuwo ate bba abayisiraamu bawereddwa amagezi obutatya kuwa bujulizi mu kooti kyakubayamba okufuna obwenkanya okuba obubaka obwo twongere okusaba obwenkanya ku basiraamu abali makomera ate naffe tetusaba busabi kubanga bakimanyi abasiraamu alhamdulillah musiraamu bwafuna ekizibu inna lillahi nga biwedde gano n'amalala getuleese mu Gyako Akwuuwo naye Mukama n'atuyambe bino bikola ki n'olwekyo nkusaba bw'oba oyina omwana mu P7 omwaka guno ABS TV Gyako Akwuuwo kusatu nate nzidamu okwaniriza omulungi atwekumiddeko tukyagenda maaso n'okubanga tukutegeeza ensonga nga tebitambudde tugenda kutandikira kwoli mu kooti e Kasesse ya Opportunity ngeri wansi w'omulamuzi amanyiddwa nga Joel Ojuko nate bannaffe abanyabindi bavudde ne bagamba nti embeera gye bakyagenda maaso n'okubanga ate ebayisibwamu obaolyawo babasosola tebakinoganya nti emirimu egy'enjawulo ekikyagenda maaso n'okubanga obaolyawo gigabibwa bitundu bya Kasesse bo bannaffe abanyabindi babaleka balinga mudalizo nga n'olwekyo beetaaga nabo bagendeko mu bifo eby'oku ntikko katulabe nate emboozi Gyako Akwuuwo omubaka wa gavumenti e Kasesse Lieutenant Joy Walusimbi akombye kwerima n'agamba nti siwa kutwala bakada ba NRM mu State House oluvannyuma lw'ekibiina kino obutafunayo bululu buweera mu kalonda kwa 2016 okwogera Gyako Akwuuwo akakiiko ka Equal Opportunities Commission akatula mu Rwenzori International Hotel mu Kasesse kongezaayo guli wakati w'abanyabindi gwe bawaabira gavumenti ya Uganda nga bagivunaana obutabakombya ku mulimu gwonna mu nsonga z'ebyenjigiriza ebyobulamu wamu n'emirimu emirala Agustin Byabasayija nekolera jange ku kyalo Mwaru mu division y'Enyamwamba agamba nti famire zaabwe zibadde mu gobaganyizibwa okuviira mu myaka egy'ekinaana olw'okugaziya obusinga bwa Rwenzururu. There was rural uprising
and the government went was gazetting institutional lands. That's why we presented a case to Equal Opportunity Commission to readdress the imbalances. Wabula Miramago Joshua omuwandiisi wa Kasesse District Service Commission akasiza Kooti nti akakiiko kagaba emirimu eri abalina obukugu obuba bwetaagibwa era nga bayisa n'ebirango mu mpapula z'amawulire ebiyita abakozi. People are appointed on merit irrespective of the tribe. Those who are competent and are successful during interviews take the day and are given opportunities. A case in point, we have several Banyabindi who are holding very sensitive positions in the district. For example, the principal assistant secretary at the district headquarters in Kao's office, the third in command of all civil servants in the district is a Munyabindi. Wilson Wambale abaddewo ku lwa department y'ebyenjigiriza ya district agamba nti abayizi n'abasomesa basukka okukozesa ennimi enzaaliranwa mu bibiina mu kifo kyezo eziragirwa ng'olungereza ekintu ekibakulumira emabega. Omulamuzi Joel Okusonyiwa okuva mu kakiiko ka Equal Opportunities Commission asinzidde wano okulagira akakiiko akagaba emirimu mu Kasesse okwanjula byonna ebikwata ku ngaba y'emirimu eri abakozi mu byenjigiriza wamu n'ebifo gye baweebwa emirimu gino. Ogikwalagidde ne department y'ebyenjigiriza okuleeta olukalala olw'amasomero ga primary gonna gali mu district wamu n'ebifo gye gasangibwa ennimi ezisomesebwayo saako n'obukugu bw'abasomesa abaliyo eri Kooti ng'ensala y'omusango tonaba kutuuka. Mu Kooti eno gavumenti ekiikiriddwa omuwaabi waayo ow'ekitundu kino Sylvia Cheptorisi so nga akakiiko ka Equal Opportunities Commission kakiikiriddwa munnamateeka Irene Nasaka. Oluvannyuma lw'okwongezaayo omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja twogeddeko ne ssentebe w'Abanyabindi Augustine Byabasayija awanjagidde gavumenti okugoberera emitendera emituufu okusobola okutuuka ku kigendererwa. Expecting a fair ruling from Equal Opportunity Commission and the government of Uganda to consider the heavily marginalized and discriminated against Banyabindi community. Y'omuwaabi wa gavumenti Sylvia Cheptorisi agamba nti okuwulira omusango guno kutambula bulungi newankubadde nga bakyalinza obujulizi abatonotono okulabikako mu maaso g'omulamuzi. What they call postponing the case has been proceeding. Today we proceeded with 5 witnesses. Personally, I cross-examined 3 from the other side and they were re-examined. And then we called our own witnesses who came, proceeded with the examination in chief. Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Kuleka yate Robert Kule n'emboozi eyo natinga ebitambudde tugendagendako ku nsonga z'ebyobulamu bannaffe naddala endwadde ezitasiigibwa eziva naddala kuli ebitafuttafu era nga n'abamu kumpi kati babawadde amaanyi agamulya bisiike olw'ebintu ebyenjawulo bakyagenda maaso n'okuba nga ate balya kakati ne minisitule y'ebyobulamu evuddeyo nerabula bannayuganda naddala ku kabi akali ku bantu bakyagenda maaso n'okuba nga ate bettanira okulya ebisiike era mu mbeera y'emu bannaffe abalemeddwa okukola dduyiro kiviiriddeko endwadde ez'enjawulo ogenda maaso n'okuba nga ate zeegirisa ng'ekigwetta entula minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu bw'abadde asinkanye bannamawulire Diana Atwine asabye bannayuganda okukola ku dduyiro oba oliawo banasobola okuba nga balamu bulungi. Gyako Akwuuwo. Ekitongole eky'ebyobulamu wano mu ggwanga nga kiri wamu n'ekya Navatiisa okuva mu mawanga ag'enjawulo nga kyabakana n'okubunyisa eddagala amalwaliro ag'enjawulo bennyamivu byansusa okulaba ng'obulwadde obukwata omuntu nga tabusiigiddwa kuva ku muntu mulala gamba nga kookolo puresha wamu n'obulwadde obulala bweyongedde wano mu ggwanga n'okusinga obwo obusiigibwa abantu gamba nga siriimu wamu n'endala nga kino kivudde ku bintu abantu bye baagala okukola saako n'obutayagala kukola dduyiro nga bino nno babyogeredde ku Sheraton Hotel mu Kampala mu lukuŋŋaana bannamawulire. I'm sure you heard that announcement. So maybe we can start with a question from one of the Ugandan journalists. Dr. Diana Atwine omuwandiisi w'enkalakalira mu kitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga agamba nti ekirwadde kya kookolo puresha sukaali wamu n'omutima bwa tebusiigibwa muntu mulala wabula bugenze bweyongera mu bantu kyokka zezisiigibwa nga siriimu zigenze zikendeera ate ng'ezimu ku zino nyangu nnyo okuzeewala naye ng'abantu tebaagala kukola dduyiro ate nga bagatawo kulya ebisiike.
ezigenda zikendeera endwadde ziri endala zitasiiga ne zeeyongera. Endwadde ze tuyita lifestyle diseases. Mumanyi nti recently twatandika ne exercise okuba obunene nekituleetera okuba abanene oba netwesanga nga tuladde endwadde. Ono agamba nti abantu abasinga ensangi zino bonna basalawo okutambula n'omulembe ng'ebyokutambuza ebigere babivaako wamu n'okuvuga obugaali busewajjuba ebyandibayambye okusala ku masavu wabula bagenda mu maaso nakwerira bitafutafu. Tumanyi nti ffenna kati tetukyatambula tutambulako katono buli omu yeevuga tetukyavuga bugaali tugenda ne tulya ennyama buli lunaku kubanga ekyo kiraga status. Tugenda wali mu fast food sijja kwogera zimu ozimanyi. Atwina agamba nti bino byonna bireeseewo obunkenke obutaaliwo edda olw'okuwulira ng'abantu abafudde ekibwatukiro olw'emitima okwabika nga kino nakyo ekitongole ky'ebyobulamu baagala bakikendeeze nga bwe kyamazeewo endwadde endala. Yeyongeddemu endwadde z'omutima mukimanyi kati nti abasinga kati muwulira buli lunaku abantu bafudde mutima omuntu akutuse. Ebyo tebyaliwo edda. Bweba byaliwo byali bitono naye kati byeyongedde nnyo. So twagala twongere okuteeka kussira nti wadde nga tukendezezza malaria wadde nga tukendezezza HIV. Ono wano wasinzidde n'asaba bannayuganda okutandika okwewala okulya ebintu eby'amasavu amangi wamu ne butta omungi era bettanira okukola dduyiro kibayambeko okwewala okukwatibwa endwadde zino kubanga zitta ate ng'obujjanjabi bwazo bwa bbeeyi ddala. Nga tukendezezza endwadde zino ezisiiga naye endwadde ezitasiiga zo zigenda zeeyongera. Ate obujjanjabi bwazo buseera nnyo. Twagala abantu abatuwuliriza bamanye nti balina omulimu ogw'okulwanyisa obulwadde obwo bennyini nga bayita mu kukyusa engeri gye balyamu, engeri gye bakola exercise, engeri. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kulika yate Stephen Tumusiime n'emboozi eyo ku nsonga nate y'okulya ebitafutafu. Siraba abantu basaba katunkuma obutulo obwalagawa nze naawe tukyali fina muliga ffe Gyako ku ABS TV tugendagendako nate mu district y'e Kasesse batandise kaweefube w'okulaba nga basomesa naddala ebintu eby'emikono omuli okutunga okuluka ebibosako n'ebintu ebirala naddala eri abaana abakyagenda maaso n'okuba nga ate basoma. Enteekateeka eno egenze maaso nga bugolo wali kusoma emanyiddwa nga God's Hope Secondary School. Bano nno batandise enteekateeka eno bagamba nti omwana wabanga avudde mu ssomero oba oliawo kimuyambako okwetandikirawo omulimu ogugwe nga yadde asanze obuzibu obw'enjawulo mu kuba nga afuna omulimu. Katutabe biki ebivuddeeyo. Gyako Akwuuwo. Byenvi betaaga apron, betaaga n'akasanirizo. Amasomero ga secondary mu district y'e Kasesse gatandise enkola ey'okusomesa abayizi amasomo g'omutwe okwongereza ku ebyo ebisomesebwa mu ggwanga lyonna. Enkola eno etandikidde ku ssomero lya God's Hope Secondary School ng'eno abayizi ba siniya esooka n'eyokubiri ku masomo 5 omuli okusiba enviiri, okutunga, okuzimba, okukanika n'okukuba bbulooka omuyizi alondako limu, era ng'olunaku olwaleero abayizi abasoba mu 100 be bakuguse era bwe batyo ne batikkirwa omulundi gwabwe ogusoose. Ku matikkira gano akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kasesse Kalema Kayemba era nga yabadde omugenyi omukulu kwasinzidde okusaba abantu okwawula okusoma wamu n'okuyiga bw'atyo n'asaba abatikkiddwa okuba abeesigwa nga bakola ebyo bye bakuguseemu okukakasa abantu nti tebaasoma busomi wabula n'okuyiga baayiga. Okusooka baasoma bwe bamala okusoma ne bayiga ne bategeera ebyokukola era ne babeera mu nsi. Naye emirundi mingi tusanze abantu abayitibwa abayivu olw'okuba baasomako ne bayiga
ng'ate obulamu bwabwe buli mu katyabaga. Ye Ssenkulu w'essomero lino Godfrey Kayire asabye abazadde okukwasizaako abaana baabwe basobole okwongera ku bukugu bwe bafunye, era ng'ono asabye n'amasomero amalala okutandika enkola eno ng'omukka w'effube ow'okumalawo ekizibu ky'ebbula ly'emirimu erifumbekedde mu ggwanga. Naye Mukama n'atuyambe bino bikola ki? N'olwekyo nkusaba bw'oba oyina omwana mu P7 omwaka guno nga tomuleete wano ku God's Hope High School, nyinza okugamba nti woowe ng'olabye. Bw'atyo yeetondedde abantu olw'ekkubo eryaggalwa era na bw'atyo n'abannyonnyola n'ensonga lwaki kino kyabaawo. Tonda ne kwetonda kwonna abantu bwe twakosa emitima nga God's Hope, kubanga abantu bwe banyiga boogera ebigambo, twayogera ebigambo, twawanda omuliro, sayidi zonna zaafubutuka ebigambo, ate nga nange munange no nange mukasuko ebigambo. Akulira ebyensoma mu ssomero lino Abel Wanzara akaratidde abazadde okuteekateeka abaana baabwe nga bakyali balamu okusinga okubateekerateekera olw'ensonga nti kyangu okubalekawo bye babateekedde ate ne babitunda, so nga ate abateeketeeke kibeera kyangu okubikuuma n'okubyongerako. Abazadde instead abaana kutegekera abaana tuteekateeka abaana mu Uganda tudde fe abazadde tufa nnyo kuki kutegekera ki baana, naye bwe tufa abaana baffe batandika okukola ki kutunda bino ebintu bye tukoze ki bye tuba tutegese. Bo abazadde wamu n'abayizi ku ssomero lino beebaziza abalikulira wamu ne Katonda olw'ekyengera kino bwe batyo ne bawera nti ebibasomeseddwa baakubikozesa okusobola okuwona obwavu ko n'okulera engalo. Ejja kunnya musinga eby'omu kibiina kubanga bangi abantu abasoma ne batuuka ne bafuna diguri naye ne bibatayamba ne bafutafuna mulimu, naye kati nze nsomye eby'emikono kiba kyangu nze okwekolerawo gundi bizinesi yange ku gwange mu future. Genda kungasa mu maaso netuvudde mabega tubadde tubonaabona amaaso gabadde gatuluma era nga gagwezimu ebintu ebimu tubadde tetubiyina. ABSV Gyako Akwuuwo Barbara Nabukenya kuliko nate n'emboozi eyo ku nsonga y'abannaffe abatikiddwa naddala bintu ebyenjawulo. Tugenda kumawo n'emboozi zaffe zikyagenda mu maaso nga bugolo okuli naye Kasesse bo bannakibiina kya NRM babaganya okusisinkana omukulembeze munda mu ggwanga lyati Uganda. Lwaki? Katukomawo. Luno lwe lugero lwaffe olwaleero. Ennaku musana tegwokya omu. Munnange byebyo ezo okuva na leero navudde kuba ettaka bamaanyi gange ebiseera byange emwanyi yange badde emmanga walinga bwobadde ogimanyi eri emmanga yonna baatutte yonna notebereza emwanyi yange gyembadde n'akasimba emwanyi yange bwobadde ogimanyi okumanya abasajja bali bandekedde fuuti aga kwaga aye ne bampa omwezi ogwo nga maze okwegula ne bwe neebasekoze kangende wa muto wange ampole emitwalo aga nsobole okulongoosa abasajja bali babali ati bali sirias. Nze bakugamba ekimunange nze olowooza lwakindi era ati bwe ntuuse ekale mangamba tuzi wa muzeeyi nange nenzija misinde paka wa muzeeyi wano wenkusanze. muzeeyi musanzeewo nasibona owa kyogaba muzeeyi akwebe nene omulaba nze gwolaba nina ebizibu nga bwendi siina kintu nakimu kusikala banka ebintu byonna yabitutte wangi kebe motoka nduuza nsubira omanyi buli kimu ekyange siina kyenina kabe mukazi yazzeeyo senga tobadde munene ng'oli muto senga nempewo yakusudde edda gwe ng'oyitiridde. Ennaku musana tegwokya omu. Amakulu gali nti omusana nga bwe gutuuka ku buli muntu n'ennaku bwetyo bwetuuka buli wamu, na bwe kityo omuntu ne bw'aba ali bulungi atya tasobola kubulwa ku kaseera